Lango omuli district nga Dokolo, Kole, Lira, Otuke, Kwani n'endala bikyasanga okusomozebwa okwenjawulo olw'embeera y'obudde enkambwe olw'ekyo ekibayisa obubi. Wabula wadde nga bano bali mu bitundu ebikalu ate nga byesudde ebyobulambuzi n'obusuubuzi byankizo nnyo mu bitundu bino, wabula tebalina bakwasizaako nga kino kyekiviiriddeko ebitundu bino okusigalira ng'emabega. Olwaleero ekibiina ekirondoola ebitundu ebijjuddemu ekyeya Kigudi Leisure Farm kirangiridde enteekateeka ez'enjawulo okulaba ng'abantu bano nabo bafuna okudduukirirwa. Biri mu Gwokuna tujja kubaayo ne kituyise cultural immersion. Mu cultural immersion tujja kubaamu ne talent show etulaga abantu bafa abalango bazina batya, bayimba batya, batontoma batya mu lulimi lwabwe. Naye no ku lunaku olwo tujja kubanga tulinayo museum etulaga ebintu ebyedda bye baakozesanga. Tubeeyo ne tuyita typical cultural village. Singa otuuse mu kyalo kya Lango kiba kifaanana kitya, naye olya mmere ki? Kubanga ffenna tukimanyi nti abalango bafumba bulungi nnyo, era guno mukisa gw'okuyiga okufumba emmere gye bafumba ate n'okugiryako oba n'okugigula n'ogenda nayo. Okusinziira ku Teddy Owoti Ogong, kizibu nnyo ebitundu byabwe okukulaakulana nga n'enkola za tekinologiya ezoogerwako okutumbula ebyenfuna bo bawulira mpulire. Very hard because they have to buy data, they have to have this with them, they have to know many things. The youth also find it so hard to get the let me say, like chicken, we are looking for the best chicken. We are looking for a lot of information. The word I wanted there was information. Information these days, everything key every day is what? One of the challenges is information. So the youth have to really look so hard to look for information. Information is the key in everything today, because you want to sell your chicken, you want to know where the cheapest feeds are, you want to know where the market is, you have to know. You have to have information. Ebimu ku bizibu ebifumbekedde mu bitundu bino kwe kubanga abavubuka bangi tebalina mirimu mu bitundu nga n'abatono ennyo abakola basasulwa ensimbi ntono ddala. So we want to identify the youth who have reached somewhere but cannot find for more employment. So we in Goody, we are telling them that look here, you can do something. You know we don't have land these days, but if you can look after chicken around the small space of land, you can do something. If you can look after pigs, if you can look after poultry, you can look after ducks or fish, you can do something. Okuyita mu kibiina Kigudi Leisure Farm abakugu mu kukulaakulanya bizinesi wamu ne mu byenfuna balangiridde okusitukiramu okutegeka omwoleso mu bitundu bino okusobola okuzuukusa abantu bano mu byenfuna ng'enteekateeka zino za kwenyigirwa mu butereevu Minisitule y'ebyensimbi. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze.